Buli tuba nga twagadde okuba nga tuwangaaza haraka yonna mu lulimi Oluwarabu nga twalaba mu lesoni eyasooka twagamba nti oluusi bwe tuba nga twagadde okuba nga tuwangaaza fataha yaffe fataha eyo emabega tuleetayo buleesi alifu. Bwe tuleeta alifu kiba kitegeeza nti fataha eno egiri mu maaso akati ako akali waggulu tuyita ka fataha nti kati kaba kagenda kuwangaala kitegeeza kiba kyogamba ma kuba akati ako tukasoma naddoboozi lya ma a. Bwe kifo kyogamba ma tugamba tutya tugamba ma. Oba olengera oba kino ekigambo kino eno shiini eriko fataha eno shiini eri wano eno naye emabega tuleetayo alifu tegeeza nti eno kati shiini egenda kukola ki egenda kuwangaala tugambe sha. Oba okiraba oba siini eno eriko kasira bwe tuba nga twagala ewanga kifo kyogamba nasiina tugambe nasiina. Tukola ki tuleeta yaa'u etuyamba okuba nga tuwangaaza ki tuwangaaza kasira. So ekyo twakiraba mu misomo egyasooka tuba nga twagadde okuwangaaza fataha tuleeta alifu n'ebeera nga yikola omulimu ogwo. Bwe tugirabye tutegeeza nti fataha ewangaala. Bwe tuba nga twagadde okuba nga tuwangaaza kasira tuleeta yaa'u ng'era bwe tukirabye awo. Ate tuba nga twagadde okuba nga tuwangaaza dhamma tuleeta ki tuleeta waawu. Olengera nga bwe tukirabawa nga tukirengera wano lu qaalu. Oba okiraba wano olwo ebyokulabirako biyitirivu ya oba olengera maluuna lu. Oba okiraba naye oluusi tuba tetulaba waawu tetulaba yaa'u tetulaba alifu ate ng'ebigambo ebyo bikola ki biwangaala. Ng'ebigambo ki kati ng'ekigambo kino eno oba olengera ekigambo kino gwe tulaba waawu eri awo oba tulaba alifu eri awo oba tulaba yaa'u eri awo n'ekisomebwa kitya kisomera wakutubihi haa'u yewangaala. Oba olengera oba ekigambo ekirala ekigambo kino shahada. Oba olengera shahada wano tulina haa'u then tulina daali then tulina taa'u. Oba olengera twakisomye shahadata naye tukisoma nti shahadata kitegeeza haa'u eri wano eno ewangaala. Lwaki ewangaala? Oba ekigambo kino eno kino haa'u eri awo lwaki ebeewangaala? Amanatahu ani asobodde okuba nga akalaba akala soso kalaba nga tetunakwogerako akomenti nga gesseeka nze nakalabye nga tunakwogerako. Kati ekyo twagala okuba nga tulabako obubonero obulala bwe tusobola okuba nga tweyambisa obutali alifu dhamma ne yaa'u okulaga nti nno ki okulaga nti nno ekigambo oba haraka ewangaala katugabe fataha yaffe oba kasira yaffe oba dhamma yaffe zikola ki ziwangaala. So tugenze ku lesoni yaffe eri wano eno tugenze ku lesoni yaffe wano eno mu kitabo kyaffe 14 ndoza mu taratibu byaffe ya 13 naye nga si kikulu. Gigi bayise vertical and inverse strokes. Nti oluusi tubeera ne kano kawangaaza dhamma ate akati akali waggulu wa layini kawangaaza fataha ate bwe kaba nga kali wansi wa layini kawangaaza ki kawangaaza kasira. Kitegeeza kino bino ne bino tubisome wamu eno ta neno nayo ta. Oba olengera tulabe ku byokulabirako wano eno. So kino ekigambo tujja kisoma kitya? Kaafu eno tugisome tutya? Kaafu eriko akati waggulu kategeeza ki kategeeza nti fataha ewangaala so kibeera qaala. Oba olengera ekigambo kino kisome tutya? Mimu eriko akati waggulu tugisome tutya? Ma. Ate bino ebisigadde byonna biriko kasira liki ma liki. Olengera kino tukisome tutya? Siini eriko fataha so sa. Mimu eriko akati waggulu tukisome tutya? Anti akati kabanga kali waggulu kitegeeza ennyukuta eriko fataha ate fataha ewangaala so ma. Ate waawu nti ne waawu nayo kye kimu so tukyasoma wa. So nekibeera samawaati. Ate tunoonya ku wali ebigambo ebikalubo? Teri ebigambo bikalubo. So wano tujja okuba nga tukola ki nga tukoma kati tusooke tuddeyo ku lupapula lwaffe wano eno tulabe ensonga lwaki bigabadde bikola ki bibadde nga biwangaala. Oba olengera tugenda tandikira ku layini yaffe esooka kati eno ewangaala ala ana ategedde ensonga lwaki ewangaala
seeka eriko akati tukalabye kano mashallah balikuwa na maaso. Lam tajidu eno ddaali ewangaala. Lwaki ddaali liwangaala? Eseeka eriko waawo, seeka twagirabye eyo. Kaafu eno ewangaala ka. Lwaki keeyi ewangaala? Seeka tegimanye, eriko alifu mashallah. Haa'u eno ewangaala haa'u. Lwaki ha ewangaala? Seeka eriko akati twakalabye awo akati akasaze waggulu kaba kategeeza nti ennyukuta eriko fata ate fata ewangaala twakalabye seeka mashallah. Riha. Tugende maaso. Ate ddaali eno ewangaala dhi tugamba ladhi falyuaddi ladhi dhi. Lwaki eno ewangaala? Tukalabye seeka twakalabye akeeriko yaa'u ebanga kweri kitegeeza kasira ewangaala. Ate kati mumbuulire wano kigambo kiri amanatahu. Lwaki miimu ewangaala? Seeka eriko akati tugambye akati we kabeera kitegeeza kuliko fataha ate fataha ewangaala mashallah. Kati mumbuulire lwaki ha eno ewangaala? Lwaki ha eri awo ewangaala? Amanatahu. Seeka waliwo ffe twakalabye waliwo kawaawo akali wano wansi. Waliwo kawaawo akali wansi seeka kano ago kagireetera okuba nga kawangaala. So oluusi ekifo ky'okukozesa kali akati ke batulaze wali bwe kati oluusi kabeera kawaawo naye nga kali wansi katono awalengera nga wa haa'u eri awo ewangaala fa innahu. Lwaki ewangaala? Seeka eriko kawaawo ako katugambye twakategedde tukyasobola twabuuse dda seeka awo twavuddewo. Kati ate mumbuulire lwaki haa'u eno ewangaala? Haa'u eyo eri awo seeka eriko akabonero oluvannyuma lwa kasira waliwo akabonero akali bwe kati ate ako kakola nga yaa'u akawangaaza kasira. So ekigambo kiri kutubihi ewangaala na kasira nti kati mumbuulire kino ke kagendo semba yaako. Lwaki ako nako kawangaala? Lwaki ako kawangaala? Seeka ate gwe amaze otugamba nti bwe kabanga kano kwe kali bwe kati kitegeeza eddoboozi liwangaala. So kitegeeza no kasira egenda wangaala wakutubi wa malaikati obalengera banaye tulabe bwadde obwangu. So si bizibu n'akamu nako eddagala nawe osobola okuba nga otunula mu Qur'ani n'olengera wonna osanze obuzibu bwonna ng'okomentinga seeka lesoni eno waliwo olupapula bwe luti seeka ekigambo bwe kiti beera ng'okitusomera nga tukisoma mu ddarsu eno eddako inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.